nga batandikidde mu byalo era nga kuno kwa kumala ennaku 3 okwetooloola eggwanga lyonna. Nga tukomandingibwa ana Independent Electoral Commission etuwadde obuyinza obutambuza exercise ebyokulonda. Wabula olw'entalo eziri mu kibiina mu kiseera kino wakati w'enjuyi okuli olwa Ssemujju Nganda ne Elias Lukwago ssaako ne ssaabawandiisi w'ekibiina Nandala Mafaabi ne pulezidenti w'ekibiina Engineer Patrick Amuriati okulonda tekujjumbiddwa nga n'ebimu ku bitundu tebalondedde ddala ekitataaganyizza enteekateeka eno. Okulonda kw'olwaleero badde mugamba ttanapu naye abantu bajja abantu nga bw'omanyi nti tunoonya mmere ya leero abantu bajja mpola mpola. Mu ggombolola y'e Lubaga tusanze abakulembeze ba FDC balindiridde abantu okulonda naye tebalabiseeko era ng'ekiddiridde kwe kukyusa ekifo ne bava mu kisaawe babadde balina okulondera olwo ne bakuteeka ku ofiisi zaabwe. Kale abantu nga bazze tumpowooza empolampola tukutekera wano ku nviivi na ofiisi yaffe abantu bakole ki bafune security babeere bali confident okulonda bali secure. Bano bategeezezza nti abantu obutajjumbira nteekateeka kuvudde ku njawukana n'okweyuzaayoza okuli mu kibiina. Akuliddemu okulondesa e Lubaga Joseph Mbiru ategeezezza nti olw'okuba ssemateeka w'akakiiko k'ebyokulonda abawa obuyinza obw'enkomeredde okuteekateeka okulonda y'ensonga lwaki basazeewo okulonda kugende mu maaso. Bweba Electoral Commission esazeewo nti tugende mu maaso nkiwanga bweri independent okulonda kusobola okukola. Commission bwebanga esazeewo nga pate yagiteekako netuwa mandate etambuza okulonda kwa pate mu maaso kakati nze sinza kujemera Electoral Commission. Ate yo mu ggombola y'e Nakawa mu muluka gw'Emutungo Luzira ssaako n'Embuya okulonda nayo tekujjumbiddwa nga tusanze abalondesa bagenze nga babadde beesimbyewo okuvuganya be basigaddewo era nga batubuulidde ebigenze mu maaso. Abaleetawo obwegugungo mu kibiina tuleme okulonda be bakulu waggulu naye ffe tukkiriza nti ebifo bituweereddwa olunaku lwaleero tujja kukwatira wamu era nga tussa kimu nga nkuyege. Obutakkaanya bwe tulina mu kibiina kyaffe bwe buleetedde abantu okutajjumbira bulungi nga sayidi emwe batiisa nti temujja okulonda tekuliyo emwe bagamba mujje mulonde. Tusuubiza abantu mwenna aba FDC temugwamu maanyi tugende mu maaso ng'abekisumuluzo wakiri ffe tuyita mu tanuulu tulonda ebibiina ebirala n'okubona tebironda. Mu ngeri y'emu banna FDC mu disitulikiti y'e Kasese nabo tebajjumbidde kulonda kwa leero era nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC Kasese Saulo Mattebiriggwa ategeezezza nti enteekateeka tezitambudde bulungi nga bwe kibadde kisuubirwa. Bw'olaba ebyo ebyabadde ku ssentebe owa FDC Engineer Biriggwa National Chairperson si bintu birungi, yayisigwa bubi mu ngeri tewa kitiibwa. Zafari Kigutiya munnakibiina kya FDC Kasese agumiza bannakibiina kya FDC okusigala nga bagumu era baleme kuwuliriza abantu bye boogera. Tujja sooka tukole register tuteekeko olunaku olulala enkola ya kulonda etambule bulungi. Jacqueline Nantale ne Robert Kule, BBS Terefayina, Gambuuze.